Sudan y'emu ku mawanga gasinga okuba manene agasangibwa mu bukiikakkono bwa Afrika era ng'emanyiddwa nnyo olw'obugagga bwayo, abantu ab'enjawulo n'ebyafaayo eby'amaanyi. Ku mutima gw'ensi eno waliwo Khartoum, ekibuga ekikulu awasangibwa White Nile ne Blue Nile n'ebikola omugga omukulu oguyitibwa River Nile. The Nile River, estimated at over 4,100 miles long. Sudan esangibwa mu bukiikakkono bwa Afrika era erina baliraanwa baayo okuli Egypt mu bukiikakkono, Chad ebugwanjuba, South Sudan ebugwanjuba bwa bukiikaddyo, Ethiopia ne Eritrea ebuvanjuba. Ensi eno erina eddungu lya Sahara mu bukiikakkono bwayo, omugga omunene era nga gwe gusinga n'obuwanvu mu Afrika, omugga ogwa River Nile. The Nile runs through 10 different countries. Sudan y'emu ku nsi ezisinga okuba n'abantu ab'enjawulo mu Afrika era ng'erina amawanga agasoba mu 3 ng'agamu ku gano kwe kuli eggwanga ly'Abadalabi, Abajalin, Bedaria, Rashida n'Abanubbi, ng'era bano be basinga obungi mu ggwanga lya Sudan. Abantu bano balaga enkolagana wakati w'obuwangwa bw'Abawalabu ne Afrika ekifuula Sudan ezimu ku nsi ez'enjawulo olw'ebyobuwangwa byayo. Mu byobufuzi bya Sudan, Sudan yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1956 naye okuva ku olwo ebadde n'enkyukakyuka nnyingi mu nfuga nga zirimu enfuga y'abazzukulu, enfuga y'amagye, obutali butebenkevu n'ebyobufuzi by'eggwanga lino. Eggwanga lya Sudan lizze likulemberwa ba pulezidenti ab'enjawulo era ng'abamu bazze bakulembera ebbanga nga ddene ate okusukkuluma kuli abannaabwe. President Ibrahim Abdaub yakulembera eggwanga lya Sudan okuva mu mwaka gwa 1958 okutuuka mu mwaka gwa 1964 ate ono nga we yava ku ntebe bw'etyo yakwatibwa President Gafa Nimli ng'ono yakulembera eggwanga lya Sudan okuva mu mwaka gwa 1964 ate okutuuka mu mwaka gwa 1985. Ng'ono yaggyibwa ku ntebe ate President akyasinze okukulembera eggwanga lino ng'ono ye President Omar Bashir eyakulembera okuva mu mwaka gwa 1989 ate okutuuka omwaka gwa 2019. Ono yakulembera eggwanga lya Sudan okutuuka bwe yaggyibwako kati President aliko President Abdel Fattah al-Burhan. Ono yakulembera eggwanga lya Sudan okuva nga nnaku z'omwezi 21 August omwaka gwa 2019 okutuuka kati era nga yaliko nga President ow'eggwanga erya Sudan. Khartoum kye kibuga ekikulu ekifuga naye waliwo obuzibu obw'amaanyi obukwata ku kulwanagana olw'ebyobufuzi mu ggwanga lino. The beautiful city of Khartoum. Naye ebyenfuna bya Sudan bisinga kwesigama ku bulimi n'ebintu eby'omu ttaka omuli ebimera ng'omuwemba, kasooli, cotton n'ebimera ebirala. This is the dove stench. The milk is no longer in the seed. So this is the dove stench. Wabula ate mu byobugagga by'omu ttaka, Sudan emanyiddwa ng'eggwanga eriyina zaabu kw'otadde ate era n'amafuta. It meant this week direct. Sudan ekyalina okusoomoozebwa mu byenfuna olw'obutali butebenkevu n'obutonde bw'ensi nga buno bibeera ddala kulwanagana wakati w'abannansi kw'otadde ate era n'amagye g'eggwanga nga kino kireetera abantu okufiirwa obulamu okuva mu bifo byabwe wawangaalira ate ne kiraleetera okubulwa ekifo ekituufu wa ew'okuwangaalira. Weewaawo ng'ebyo byonna byetembekedde mu ggwanga lyattu erya Sudan. Sudan esigala nga ggwanga lya maanyi okuva we yafuna enjawukana n'eyawulwamu okuli Sudan ey'amambuka kw'otadde ate era Sudan ey'amaserengeta. Bino tebiganye eggwanga kugenda mu maaso era okutuuka kati Sudan emanyiddwa ng'agamu ku mawanga ag'amaanyi ku ssemazinga wa Afrika. Nze Ezra Joseph Kaye wano ku MRU TV.